ennaku z'omwezi 13 Desemba enkuula abawagizi baffe bonna yonna gye muli nti mujje ku Serena nga tujaguza emyaka 45 gwejanze ife Sibata ng'ali mu music industry. Buli omu yenna anyumirwa kadongo kamu bannange mwanguweeko buli luyimba lwemwali muwuliddeko zonna tugenda kuziyimba. Nze ng'omu nyina ennyimba esukka mu 30 oba 2 naye nawe bagambye nti bagenda kusalawo WhatsApp group bw'onooba osonze ku luyimba n'ogamba njagala luyimba gundi gaze hali ekisalo nange nyina ezange zimumanyi nyingi njera zimwagala. Bw'osongako nti njagala kyatutonderwa nga luyimba onoosonga ku saakaasi oba ddole w'omwana kati oluyimba ezinasinga okutwala okufuna obululu obulungi zezijja okuyimbirwa. Nsuubira nti mujja kunyumirwa. Ekivulo kigenda kuba kirungi nnyo, kigenda kubaamu okuyiga n'okusanyuka. Osanyuka bw'oyiga. Ffe tetwesitaza ne bojja ne maamawo ne bojja ne mukoddowo ne bojja ne taatawo ne bojja n'omwanawo. Ebyaffe biba birungi nga bamanyi matendo okuva emabega yonna. Tetubeerangakaawo tituzanya byakuuka. Wabula ebyaffe bibeeramu okuyiga. Ekivulo ekyamatendo kirabibwa omukulu n'omuto, omuko omukamwana bonna oba ssenga obaani ne bwojja naye tokwatibwa nsonyi wabula onyumirwa bunyumirwa ng'ate bw'oyiga. Kati n'olwekyo abadde oyagala kayimba kikembangera kyatutondebwa amatumu ganyazikekero banyawo ayina omusajja n'atalina kuba ensi ndina omusajja bintu bikulu byenzize natokutangaaza mwabooza siringi bwebula n'omu neetuuka okukujolooza balo omwana wake baba afudde ate nanyamba omukani neemonotuka siteranyize olaba nebbeera lizira namukola ntyo omwana wabula munnange zisanze nnyundabi omwana w'abengi ajja kugwa eddalu tusookukonka nfuuka ebbala zabadde yeerikisange